Mami mahindi Sudiru lipaleri ya simanyi lupa matako feke investor wa M7 bwabadde mu bbala nomalo okutamiriro yako jiddo okwogera kati nno kankujjukize kino ne banno mwenna Yaffe Field Marshal Idi Amin Dada, the conqueror of the British Empire, yali yabalabadda era yali yababuuka dda nti muli bantu basosoze timwagaliza baddugavu era timwagala nko baddugavu kitegeera ng'omusajja omugezigezi ng'alaba omuze bimwalinga mukola ku business zimwalinga mukola nga mujja bujjamba na Uganda ne mudduka kitegeera uyabagamba mufune obutuuze mu Uganda mwagaana lwansonga nti gwomuzo gwammwe gwali gwakubba kati kino njagala kikutegeeza gwe musajja ne banno kino tekiriiko okubeera nti weena ali mu opposition Uganda oba abaddugavu tetubaagala tetulyagala bayindi nga bwe muli abasosoze naffe tetubaagala ekyo kintu kyoyogerako ekyokubeera nti mufuuka abamu ku ggwanga mu Uganda bwe njogera ku linnya lya Field Marshal Idi Amin Dada, the conqueror of the British Empire, ndowooza ofunamu n'engeri ya sebuso okwekanga kati ffe bazzukulu be tetubeetaagirako ddala tetubaagalangako ate tuli baagala kino njagala okimanyi tokirowooza nako temukiroota nako oyo ali mu kubawembejja yoyo Museveni muli bakyali ba Museveni lwansonga abakozesa okukola bizinesi ebikwewaanya ku ssente y'omusolo. That is our money. That is taxpayers' money. Mwokoze business zo mwoli mu kutwasamira. That is our money. Gusudiru. That is our money. Nowe nsonga temuddamu na kutwasamira kulowooza nako nti simanyi mwe musobola mwetaaga okubeera okola eggwanga Uganda mu ggwanga babawe eggwanga. No. Uganda belongs to Ugandans only. Bera nga mukimanyi. Kale ekitto omusajja ono kiriki era njagala mubeere bagezigezi mu buuke ekyo ekintu ne kimala kibeerawo ekitasoboka nakubaawo oyo Sidiru kyali mu kusaba abeera agenda kuddira abantu beewaabwe abeera abagulidde ekkubo eri mu India ebeera egenda kujjula abana Uganda we batyo sorry abayindi babeera bagenda kujjula mu Uganda we batyo mujjukire eri India yesinga population nene mu nsi yonna bali esinga n'aba China yakubiri eri mu 1.34 something billion people kati eri tebalina babeera n'emirimu mitono kyovola babunye mu buli nsi kati ekintu ono kyatembeete eyo kyayageza okwogerako ne bamala bakikkiriza ekitasoboka mu bbanga lya myaka ng'egi Uganda ebeera eri mu population y'abantu miliyoni nga 3 naye nga baani abasinga ogibeera mu bayindi kino mbaboolo kyagezaako okukola ki naye nga tekisoboka tekiribeerawo wammwe tuwafunamu ki kansooka embuuze kino tuwafunako mu abayindi kiki oba ogambako omuzungu mubi naye omuzungu kale singa abadde muzungu yasaba okubeera eggwanga erimu ku Uganda wandigambyewo kale kuba abazungu bwe batuwola ssente batuweera current katono. Abazungu baalinga bamanyi otusonyiwa amabanja. Abazungu musobola n'okukola intermarriages nabo. Muddugavu ki gwawolayo nga awasiza omuyindi nga n'abaana ebisajja bibizaala mu bannyinaffe okitegeera bababoola tebali batwala mu nsi zaabwe tebali batwala India babalaba ng'ebikolimo oba onfuna tebabalaba nga bantu
omwana gwazadde muddugavu kati be abagala okubeera abamu ku ggwanga kudiiro kimukulu tebalina kye bavaako bakopi. Mumanyi lwaki ensonga ebbanja lya Uganda lirinnye nnyo okubeera nga abantu kumpi buli muntu agasasula milioni 2. Museveni yatandika okwewola ssente mu kibanka ky'abachina ekyo. Jjukira abachina bonna ba Asians be bamu n'abayindi agatima geegamu. Kati ye akuwola teri kusonyiwa nga wolaba abazungu, era waakuwola nga jawamba ekintu kyo. Era properly ebintu bingi eby'Abannayuganda batutte ekisaawe baakitwala abachina. Sente Museveni ze yewola baabitwala. Usegede takoma okulobala population yaabwe nene bwakuwa ssente ng'asindikirako abachina nga mutwalo mulamba bajja bakola emirimu nti gy'oli Uganda tetulina baana basomi. Igwe Sudiri gwe yepanka musimanyi muli mwanire ekonomi ye Uganda. Kambuze munna Uganda ki kakwerege nganzi ayinza okwenyumiriza mbayindi nti bakyusiza obulamu bwabwe mu kampani byammwe nti bakyusiza obulamu bwabwe. Munna Uganda ki kakwerege nganzi gyali bemusasula 3,000 5,000 ku mutwalo. Mugende mu masomero g'oyo omusajja mulaba abasomesa abaddugavu bafuna ssente mmeka, abasomesa bava mu nsi ye mu India bafuna ssente mmeka. Bino ebintu byogera tubimanyi muli basosoze. Wano Crane Bank ng'ekyaliwo ba security Abannayuganda bayifuna ssente njala kubewalinga ojja India. Nga naba India mwalinga baane pistols walinga bakozesa twalinga tubiraba bafuna ssente njawufu nnyo kube India. So ono omusajja ali mu kulwanirira abantu be eri nsi ye basobole okubeera nga bayingira eggwanga Uganda balekali flagging nga buli wokyuka otwala muli wakamala liwoza amaaso muli wakamala temujja tumanyira kiki kyemukyasinga okukola munyigiriza omunnauganda paka kugumba inti mwe bafeke investor n'akalimu omunnauganda keyandikoze nako mukatutte mukatwala nga mwefudde ba investor. Esege temulina kyemugatta ku munnauganda yate nga tukyali bwebyo bayindi ki abawangalira mu UAE abawangalira Qatar abawangalira Saudi Arabia abasaba ensi ezo babeere abamu ku ggwanga eryo tribe mu ggwanga eryo. Lwaki mutumanyira mwagala tumanyira gwe Sudiri yagala tumanyira ozo zumanyi kikyogoba mwagala tumanyira mwana bayinja abasajja bano bamanyira akazi yenna amaaso tulina okubeera abamu ku ggwanga mwabasosoze India evaayo ki eri Abannayuganda bemuwa obutuuze e India gye bali muli omutugabanye naffe musa abantu baffe ewammwe. Bannayuganda bannaffe bemukozesa mu kampani byammwe mubareetinga bannyinaffe mubakwata nolokwanga mu Uganda temuba mirimu ne mubazalamu n'abaana ne mubeegala mu Uganda temuba mirimu bakazi batu ne basirika agenda ku low power temuli mirimu mukwata bannyinaffe mu kampani byammwe gwe Sudiri tetubaagala. Uganda yaffe si yammwe tokirowooza nako tujja batematema musaaga